n'okutta ddene kwenkanankana na bwenzi. Kati omukazi okgenda ne yeefumbiza mu bufumbo obutali mu mateeka, eryo zambi ddene. Oba omuntu yenna okuba n'obufumbo nga tebuli mu mateeka, mukazi yamusika busisi n'amuteeka mu nnyumba, mulamanzaani bwetuuka ne bawummulamu agenda ewaabwe bweggwako nadda. Ekyo kinene okuwangaayira mu nnyumbayo nga buli lunaku oyenda, weoyagalidde woyendera, kinene. Oba okitegedde? Naam. Bw'ova ku ekyo n'agattako okubanga ne gwe yeefumbizaako si musiraamu, nga mu buli ekiseera kyonna eddiini yagisaanyaawo. Naam. Nga Allah bw'agamba nti wala tunkihu almushrikiina hatta yu'minu, temufumbizanga abantu abagatta ku Allah ebintu ebirala okutuusa nga bamaze okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Kyaba Allah subhanahu wa ta'ala kukomerero ya aya nti ulaika yad'una ila an-nar, abo bakoola kulaza eri muliro. Kitegeeza nti omuntu buli lwafumbirwa, omukyala buli lwefumbiza eri omusajja ali ku nzikiriza enkyamu, aba ssaawa yonna afiirwa eddiini ye bw'ataweerwa. Kitegeeza nti omukyala yenna omusiraamu kubeera mu bufumbo obufaanana bwe butyo aba ali mu kabenje kennyini, aba akutte ku muti gw'amaki gw'amasannyalaze. Ssaawa yonna akola atya? Asiriira nga tategedde. Ne tugamba nti ekyo kinene. Naye ebbanga lyamala nga akkiriza nti musiraamu, ntegerekeka, akakatibwako okusiiba n'okusaala. Ntegerekese kyenabagamba wano, kyetwagamba nti irtikaabu akhaffi dararain, okubeera mu maka gali kabenje kanene kabi. Obutasiiba n'obutasaala nakyo kyakaki? Kyakabenje. Ntegerekeka. N'olwekyo olw'okuba byombi byakabenje, tugamba nti okusigala nga asaala, okusigala nga asiiba, kiri gamba akikole kubanga kisobola omuyamba okumusembeza eri Allah n'okumujja mu mbeera gy'akola ki? Gy'alimu. Singa tumugamba nti tokikola, kitegeeza nti tumwongereddeyo ddala, tumugambye nti katifuuka mukafiiri, baba tokyalina kya busiraamu gikuvunaanyizibwako. Ntegerekese bulungi? Ekyo kye nayogerako omulundi ogwayita, abantu ne baŋŋamba nti nabatudde. Nedda. Wabula nnatunuulira, masala nagatunira mutundu efaanana bw'etyo, nga n'abamanyi bagatunuulira. Teri afuluma ku ekyo kye nkugambye mu bamanyi b'obusiraamu bonna. Teri afuluma ku ekyo kye nkugambye. Okuleka abalamula ebintu by'obusiraamu nga babiramuza kulaba kwabwe nga bwe balaba n'okwagala kw'emyoyo gyabwe. Ntegerekese bulungi? Naam. Bwe nali nsoma etteeka eryo nali atula mu njatula etali ntuufu, nagamba iltiqaa'u kiri irtikaabu akhaffi dararain, kiri irtikaabu akhaffi ad-dararain. Ekyo nkimaliriza. Oluvannyuma lw'ekyo, olwaleero tugenda kutunuulira ebyonoono okusiiba. 8 biwere 12 kusinziira ku bibala abamanyi bye baleeta, naye ebirala bye baleeta birimu ebigambo bingi, enjawukana nnyingi wakati w'abamanyi. Bino ebyonoono okusiiba mu bufunze. Ekisooka, aljimaa'u, okwegatta mu nsonga z'obufumbo emisana, kyekisooka. Kasita emmambya esala oba tokkirizibwa kwegatta na mukyalawo mu nsonga za bufumbo.
kyekisooka. Ekyokubiri, al aklu, okulya. Okukola ki? Okulya. Kasita emmambya emala okusala n'olya akantu konna kakabeere katono, olunaku lubeera lufudde oba okakatibwako okululiwa. Era singa okikola nga ogenderedde okulya oba weebagadde ezzambi eddene lyoteekeddwa okwenenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokusatu, kino tukigatta na kiri al aklu washurb, okulya n'okunywa. Ebyo bigattibwa bibiri, okulya n'okunywa. Ekyokusatu, inzaalu lmaniyi bishahwa, okuvaamu amazzi agazaala spam n'obwagazi. Singa weekolako masturbation, kyebayita masturbation, oba okwejjamu amazzi, newejjamu amazzi, obeera mu mbeera omusajja gy'abeeramu ng'atuuse ku ntikko alina omukyala, ekyo kikusiibulula, lunaku lubeera lufudde, kakatibwako okululiwa. Olamulwanga eyeegasse n'omukyala emisana mu Ramadhaani, nedda, okakatibwako okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala n'okuliwa olunaku olwo. Singa nywegera omukyala nenvaamu amazzi nentuuka ku ntikko, olunaku lufa. Singa neebaka neneerooterera emisana, olunaku lwo lutuufu, kubanga tokikoze nga okikola mu kusalawo okwo, wabula okikoledde mu mbeera gy'otasobola kubeera nti osalawo ey'okuba nti obadde weebase. Ntegerekesa bulungi? Na ensonga ey'okumeka, ey'okuna, wama bimaana al akli washurbi, na buli kyonna ekiri mu makulu g'okulya n'okunywa singa okikozesa obeera osimulukusa. Amakulu, waliwo empiso almugadhiya, muntu gye bamukuba n'abeeranga bw'olaba okulya. Naam, vitamins, empisa yaki? Ya vitamins ekamba ereetera omuntu okuba nga awulira ng'akoze atya? Nga kkuse. Eyo nayo esiibulula, oyo gwe bagikubye. Kyakumeka ekyo? Kyakuna. Ekyokutaano, alqai'u amdan, okwesesemya amdan, oba okusesema, tugambe bwe tutyo. Waliwo kye bayita taqayyu'u ne alqai'u bilhamza, okusesema. Okusesema nga kuzze kwokka, nga si gwe okuleese n'okwekaka, tekusiibulula. Wabula okusesema ne weeteeka olugalo mu kamwa n'osesema, ntegereka, ekyo kyekikusiibulula. Okwegoga, oluvannyuma lw'okwegoga n'osesema nga gwe okyekozeeko. Naye okukulemeredde obulemerezi n'osesema, kode kukola kutya? Tekukola kutya? Tekusiibulula. Waliwo ekigambo kikulu nnyo wano twakisomanga mu primary. Sheikh Kasaliko, njagala nkyogere ng'owulira. Mwana wattu nakisoma ali mu kyakubiri, ng'omuwalimu akyawula. Njagala nkyogere kikulu nnyo ku bantu abasoma irimu. Waliwo kye bayita alqai'u, ebisesemye oba okusesema. Okukola ki? Ne alqai'u, alqai'u bilha. Alqai'u gabeera masira, akramakumullah.
bilha nyukutebera ya ha alqai'u bilhamza bibeera biki bibeera bisesemye na tugenze maaso walhijama hijama kitegeeza okukola ki okwerumika kwerumika kyentegeeza okwerumika okugenda eri alumika n'akuteekako obucupa n'akugjamu omusaayi abyaga nti aftara alhajimu walmahjum alumika ne gwe balumika basiibulukuse okuggibwamu omusaayi mu mbeera ey'okulumika bakuteekamu obucupa ne bakusikamu omusaayi kisiibulula wakadhalik singa ogaba omusaayi nga bolaba nti omusaayi gugiba mu muntu nga yeerumise gubeera mungi wakadhalika n'omusaayi ogw'okugaba nti ogabye akacupa kaki k'omusaayi w'obucupa bubiri ekyo kikusiibulula so singa bakuggyako omusaayi ku kagalo omutono ennyo nga balina kye bagenda okukebera bakebera malaria ntegereka ogwo tegusiibulula omutono okuleka omungi singa gukugibwako ntegerekesa bulungi munfunye naam ekirala tuli fenna wa khuruju dami alhaidi wannifas omukyalo okuvaamu omusaayi ogwa haidu okugenda mu nsonga zaabwe wannifas oba omukyala okusimulukuka n'atandika okuvaamu omusaayi okuva mu bakyala nga bamaze okuzaala kyo kikola kitya kisibulula kino kyetegereze singa omukyala tuli fenna asimulukuka bw'amala okusimulukuka singa omukyala agenda mu nsonga ng'ebula eddakiika 2 enjuba egwe olunaku olwo lubeera lufudde ne bwebeera ebula eddakiika 1 kyetegereze singa omukyala ava mu nsonga ekiro ku ssaawa 11:30 nga ebulayo eddakiika nga 2 emmambya esale akakatibwako okusiiba byo mbyetegereze ntegerekesa bulungi munfunye ensonga tuziddemu ensonga esooka okwegatta mu nsonga z'obufumbo emisana aljimaau okitegedde singa omusajja yegatta n'omukyala mu nsonga z'obufumbo emisana ekyo kigobererwako yatarattabu alai 5 umuuri kigobererwako ebintu 5 kasita okikola ekisooka al ithm ofuna omusango okakatibwako okwenenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekikolwa ekyo ntegerekesa zambi ddene nga bwe kiri mu hadithi ya Abu Huraira ey'omusajja eyajja eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga amanyula enviiri nga amagezi gamuweddemu agati ahalaktu ya Rasulallah nzikiridde wange omubaka wa Allah namuga nti kiki namuga nti waqa'tu ala muraati fi ramadana negasse ne mukyala wange mu ramadani emisana ensonga lwaki nzikiridde ensonga lwaki nkoze ntya ekyo nno kirimu n'okulaga ta'dhimu sahaba li hududillah abali awo munteeke kama muntunuulire kwonera kwoyo yo mugobya ku kisenge
basahaba enzisa gye bassangamu amateeka ga Allah ekiki ekitiibwa. Omusajja gwe yeegasse naye muki mukyala we owa halal naye akimanyi oba ategeezeddwa nti tokkirizibwa kwegatta na mukyala emisana mu mwezi gwa Ramadhan, ate ye yeegasse naye azze yenna amagezi gamuweddemu olw'ezzambi lyakoze ly'okubanga yaziizibwa okwegatta ne mukyala emisana mu Ramadhan, ate akoze atya? Yeegasse naye. N'olwekyo eyeegatta n'omukyala yenna mu Ramadhan afuna omuki omusango. Bawulaba batuuka n'okugamba neyeegasse n'ekisolo naye afaanana n'oyo. Wakadhalik kaabe nga akikoze abadde mu bwenzi, ate nno yekye kinene nnyo, afuna omusango. Kyekisooka. Ekyokubiri wujubul imsak, okakatibwako obutasiibulukuka newankubadde nga olunaku lufudde, okakatibwako okgenda nalwo mu maaso okutuusa enjuba lwegwa. Teeka. Ekyokusatu. Ekyokumeka? Ekyokusatu. Ani akimanyi? Al-qada. Olina okukola ki? Olina okululiwa. Kyakusatu. Ekyokuna al-kaffaratu, olina okuwa omutango. Olina okukola ki? Olina okuwa omutango. Olwaleero tewakyaliwo baddu gwa kusiba emyezi 2 egy'omuddiringanwa. Bwe weegatta naye ennaku 5 oba 6 gubeera omwaka mulamba gwe bw'olina okusiba nga toliddeemu. Bintu birina kubeera 5. Ekyokutaano nkyerabidde. Ekisooka tugamba nti al-ithim, ofuna omusango. Ekyokubiri fasadu dhalika al-yawmi, olunaku lufa. Ekyokusatu wujubul imsak, olina okulusiiba newankubadde nga lufu. Ekyokuna al-qada, wujubul qada, olina okululiwa. Ekyokutaano al-kaffaratu, olina n'okuwa omutango ogw'okusa emyezi 2 egy'omuddiringanwa. Ntegerekesa bulungi? Oba okuliisa abamasikini 6 singa otuuka mu mbeera ddala ey'okuba nti olemereddwa. Ntegerekesa ebitiibwa? Kyekisooka mu byonoono okusiba. Ekyokubiri al-akilu washurb, okulya n'okunywa ng'ogenderedde. Lunaku lufa. Bwe lumala okufa ofuna n'omusango ogw'okulya mu Ramadhan emisana. Eri abalaba nti taliwa, yenenya bwenenya, naye ekituufu olina okululiwa n'ogattako n'okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nga Allah gati wakulu, mulye, washrabu, munywe, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, okutuusa ekitangaala bwe kyeyoleka ku kizikiza obudde ne bukya. Naam, singa oli alya nga yeerabidde, kitukakatako okumujjukiza singa tumulaba ng'alya. Bwe tuba tetumulabye, tewali wajjukidde. Yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abu Huraira, agamba nti man nasiya, yenne yeerabira, wa huwa saimun, nga naye yasiibye, fa akala, naalya, au shariba, nanywa, falyutimma sawmahu, ajjuze okusiiba kwe, fa innama at'amahu Allah wa saqaahu, Allah yabaamubiisizza era yabaamunywesezza
hadithi eri mu Bukhari ne Muslim. Ntegerekese singa oli yeerabira n'alya oba n'akola atya n'anywa, olunaku olwo taluliwa. Takola ki? Taluliwa. Okusinziira ku kigambo kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agenda mu maaso n'olunaku olwo n'asiiba newankubadde ng'alidde n'anywa. Ntegerekese ekyokusatu bye twasomye, wa inzaalu almaniyi bishahwa, okuvaamu amazzi agazaala agayitibwa maniyu bishahwa n'obwagazi. Kitegeeza nti singa omuntu gamuvaamu buvi mu mbeera etali ya bwagazi aba takoze eki? Tasiibulukuse. Naye singa gamuvaamu mu mbeera nga gali wamu n'embeera y'obwagazi abeera asiibulukuse. Obujulizi ya hadithi ya Abu Huraira embasa erabidde eri mu kitabo kya Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallama agamba nti Allah yagamba nti omusiibi yadaa taamahu wa sharabahu wa shahwatahu, yatruku taamahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajili, aleka ebyokulya bye n'ebyokunywa bye n'ebyobwagazi bwe ku lwange. Ku lwani? Wa inzaalu lmaniyi shahwatun, wa inzaalu lmaniyi shahwatun, n'okuvaamu amazzi ebeera kiki? Ebeera shahwa. Muntu kiyitibwa shahwa kubanga nakyo tukisiiba. Tukola tutya? Muntu okwejjamu amazzi oba okubanga gamuvuddemu mu mbeera yonna ey'obwagazi, kimukola kitya? Kimusiibulula n'akakatibwako okubeera ng'aliwa olunaku olwo. Ntegerekesa bulungi? Munfunye? Kyakuna kyakusatu. Kyakuna, wama bimaana al-akli washurb, n'ekiri mu makulu g'okulya n'okunywa. N'ekiri mu makulu g'okukola ki? G'okulya n'okunywa. Ekyo twakinnyonnyodde. Bujulizi bwakyo bwe bujulizi bw'okulya n'okunywa. Mukitegedde? Ekirala, walqai'u amdan, okusesema ng'ogenderedde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man istaqaa amdan falyaqdi, yenna asesema ng'agenderedde aliwe. Hadithi mu kitabu kya Ahmad ne Sunanu Tirmidhi, ne Sunanu Tirmidhi kitabu sawm babu ma jaa fi man istaqaa amdan, fi man istaqaa amdan. Hadithi egamba njiddamu, man istaqaa amdan falyaqdi, yenna asesema ng'agenderedde aliwe. Wa man dhara'ahu alqai'u, n'awanguddwa okusesema, fala qada alayhi, takakatibwako kukola ki? Kuliwa. Ntegerekese? Ntegerekese? Lwaki omuntu asesemye mu mbeera bwetyo aba asibulukuse? Ekyo kiyinza okuwanvuwa, naye waliwo ensonga lwaki bwe kityo bwe kiri. Ekyo tugenda ku kyakumeka, ekyomukaaga, walhijama, n'okulumika oba okwerumika, okwejjamu omuki? Omusaayi. Bagambye nti Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, aftara alhajim walmahjum, alumika asiibulukuse ne gwe balumika akoze atya? Asiibulukuse. Alumika lwaki asiibulukuka? Ddi lwasiibulukuka? Mu biseera ebyedda abajjangamu abantu omusaayi balina ensika gye bakolanga ki? Gye bagusikangamu nga bakozesa ki? Bakozesa mimwa. Kati nga kisoboka nnyo
akasaayo okuyingira munda nga takoze eki, nga tategedde. Olwaleero abantu bakozesa byuma. Singa omuntu akozesa byuma najjayo omusaayi nga takozesezza nti asikisa kiki mimwa, ntegereka ng'anuuna, aba tasiibulukuse, asikamu. So gwe bakusikamu aba akoze atya? Kyekigambo ekituufu mu bigambo by'abamanyi. Hadithi eyajja ng'egamba ti nabbi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa saim, ti yeerumika ng'asiibulukuse, ng'asiibye, teri mahfuudha. Hadithi egatta wakati wa Bukhari ne Muslim egamba nti ihtajama wa huwa muhrimun, yeerumika nga muhrimun, ng'ali mu mikolo gyaki gya hijja, eri mahfuudha. Kigambo mahfuudha aba hadithi bakimanyi, ne bwe naaba sikinyonyodde mmwe. N'olwekyo ekigambo ekituufu bigambo by'abamanyi kyekyokuba nti omuntu bwe yeerumika aba akoze atya? Aba asiibulukuse. Wakadhalik ne gwe bajjeemu omusaayi n'agabya omuki omusaayi, kuba naye yaggyibwamu omusaayi mungi, okuggyako gwe bajjeeko omusaayi ogwaki? Kasaayi akatono bwe kati akokkola ki? Akokkebera. Ntegerekese bulungi? Munfunye? Naam. Ekisembayo khuruju dami lhaidi, omukyalo okukola ki? Kugenda mu nsonga zaabwe, wannifaasi, oba omukyalo okukola ki? Okusima olukuka n'avaamu omusaayi oguva mu mukyala nga amaze okukola ki? Okuzaala. Kino kyo kirina obujulizi kuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ntegerekese bulungi? Muli wamu nange? Ebyo byebyonoono okukola ki? Eri ebirala bamanyi bebongerako nga arridda, okuva mu busiraamu. Arridda okukola ki? Okuva mu busiraamu, okukola ekikolo ekikujja mu busiraamu. Buli kikola kyonna omuntu kyakola nga kimujja mu busiraamu kisazisaamu, kyonoona ibaada ye gy'aba akoze. Olwayo egamba nti walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, singa bangattako nandisazizzaamu emirimu gyabwe gye baalinga bakola. N'agamba ne nabbi we, la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin, singa ongattako gwe Muhammad mirimu gyo gijja kusazibwamu era ojja kubeera mu bantu ab'okufaafaaganirwa. Yo nayo nsonga abamanyi gye baleeta eyonoona okusiiba. Singa omuntu agenda mu ssabo nga yasiibye, tabadde mushiriki, naye n'agenda mu ssabo n'akola byonna ebyobushiriku ebikolebwa, ibaada ebeera nfu. Awo n'ekyo nga n'ibaada zonna zakola tezikkirize, ebbanga lyamala nga mushiriku. Ntegerekese bulungi? Wallahu alam. Ntegerekese? Nja kuzoogerako ebyonoona okusiiba, nja kubyogerako bwe ntyo, ebisigadde ebisingakaawo sijja kubireeta, biyinza okubatabula. Ani alina kyabuuza? Waliwo omukono ogwasoose wano. Assalaamu warahmatullah. Okwerumika okw'omusaayi okuva mu, tugambe nti okulumika. Waliwo okulumika n'okwerumika. Okulumika kwe kujja mu muntu omusaayi. Okwerumika ye muntu omusaayi okuva mu nnyindo nga teguvuddeemu nti yayagala guveemu. Oyo aba tasiibulukuse. Oyo aba takoze eki? Tasiibulukuse. Naam. Kye bayita ruafu. Naam. Kitegerekese? Naam. Naam. Njagala okuddamu oluddamu luno. Siraamu aŋŋambye nti bwe mba ndidde nga neerabidde, sigamba nti sitaani yendiisizza kubanga mu kisiibo teriiwo. Njagala okuddamu nziramu ya mirundi ebiri. Nziramu esooka, bw'owuliranga hadithi yonna ng'esomeddwa nga nabbi alina ekigambo ky'agambye, weekomye w'okomanga, tosukkangawo.
tojongerangako amagezi go n'endabayo. Nabbi agambye nti man nasiya wahuwa saim, eyeerabiranga ayasiibye fa akala au shariba, naali oba nanywa, falyutimma sawmahu, ajjuze okusiiba kwe, kuba Allah yaba amunywesezza era yaba amuliisizza. Lwaki? Yasazeewo ne yeerabira. Allah yasazeewo n'akola atya? Omuntu oyo ne yeerabira olwayo ekyamanyi. Ntegerekese bulungi? N'olwekyo taliwa. Ntegerekese kitegedde? Kwanukula okusooka nkuddamu, buli lw'owulira nga nabbi ayina ekigambo kyayogedde oba aya ya Qur'an nejja, ogitegeeranga nga bweri era nga bwe yategeerwa abamanyi b'obuki b'obusiraamu. Tosukkanga ku ekyo kyekomako, weekomye oba okoma. Bw'osukkawo osobola okuzikirira. Nga nabbi bw'agamba mu hadithi ya Ibn Mas'ud erimu Muslim, ahalaka almutanatti'un, ahalaka almutanatti'un, ahalaka almutanatti'un. Abasusse eddiini weekoma bazikiridde, abasusse eddiini weekoma bazikiridde, abasusse eddiini weekoma bazikiridde. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tukkiriza ffe nga bwe kiri mu hadithi ya Abu Huraira eri mu kitabo kya Muslim nti sitaani ziteekebwa ku njegere, ng'omubaka bw'agamba nti idha jaa Ramadan futtihat abwaabu ljanna. Mwezi gwa Ramadani bwe gujja, emiryango gy'ejjana giggulirwawo ddala. Wa gulliqat abwaabu nnaar, emiryango gy'omuliro giggalirwawo ddala. Wa suffidat shayatin, ne sitaani ne ziteekebwa ku njegere. Ekibuuzo, ziteekebwako zitya? Allah yamanyi. Ki ekitwetaagisa ffe kukkiriza nti ziteekebwa ku njegere? Kaifiya y'enteekebwa yaazo ku njegere tetukwatako. Ekitukwatako kyekyo ekitugambiddwa nti ziteekebwa ku njegere. Ne bwe tulaba ababba, ne bwe tulaba abakola byonna bye bakola, tosigala tugamba nti ziteekebwa ku njegere. Olaba nti Abdullah ibn Mas'ud bwe yali ayogera olunaku lumu ng'alina hadithi gy'ayogera ng'alaba nti eyinza okubeera wala n'amagezi g'abantu, yagamba nti haddathana, hadithi eri mu Arba'in an-Nawawiyya, hadithi yagamba nti yujma'u ahadukum, inna ahadukum yujma'u, hadithi ena bwetandika bweti, kigambo nkyerabidde, inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, hadithi Abdullah ibn Mas'ud. Imam Nawawi yagireta mu hadithi eringa nga yakutaano. Bwe yali agyogerako ng'erimu ebintu ghaibiyat ebitalabwako, ebitasobola kutegeera mangu magezi g'abantu, naye ye ng'amanyi nti abyogera sadiqu wamaki wamazima, ye nabbi. Yaga nti haddathana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa sadiqu almasduq, yatunyumiriza omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huwa sadiqu almasduq, sadiqun fi qawlihi. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad watu biyagamba sadiqun fi qawlihi, wa mazima mu bigambo bye byayogera. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tayogera nga ajja kukwagala ko, wabula kyayogera buki? Bubaka. Sadiqun fi qawlihi almusaddaqu fima jaa bihi min alwahyi, akakasibwa nti obubaka buyajja nabo bwa mazima. Kasita nabbi ayogera ekigambo kyonna, hadithi nebeera ntuufu, ne bwebanga eri wala nnyo n'amagezi gaffe, tugikkirizanga bwakoze atya? Nga bwatugambye. So nga tulina riwaaya ya hadithi endala egamba nti sitaani zonna teziteekebwa ku njegere, wabula waliwo maradatu shayatin, ezisinga okubeera enneewagguzi, eziteekebwa ku njegere omwezi gwa Ramadhan. Ntegerekese bulungi? Yansa y'ekibuuzo kyo wallahu alam. Waliwo abambuzizza abawanisa wano emikono, abalala batambudde noza ne bagenda. Ntandikira kuona omusajja mukulu. Naam, obudde nno bwe nagambye olowooza tebufuuse obuzibu ng'ate ebirala mbisazeeko.
Salamu rahmatullah. Naam. Emisana mu Ramadhan. Kyentegeeza emisana ng'emmambye emaze okusala era enjuba tennagwa. Ennaku eri abagamba emirundi nti buli murundi gwakikola gwina omutango. Naye ekigambo ekisinga okuba ekituufu emirundi 5, ennaku 5, buli lunaku lulina omutango. Kino kigattibwako ekirala, lakini singa akikola ku bakazi 5, wa na'udhu billahi min dhalik. Tusaba Allah tutaase ekyo. Singa abadde mwenzi nga bwatyo bwakola, aba asusse obwonoonefu. Bakyala be bana akakatibwako omutango ogumu ogw'olunaku kifaanagana nga bwakikola emirundi 4. Abalala balaba bamanyi nti nno buli mulundi gulina omutango, naye ekigambo ekisinga okubeera okumpi n'obutuufu ni sharia nnaku. Wallahu alam. Ekyetaagisa muntu kwewala okwebeezabeeza awaka mulamanzaani kwa bulabe awali omukyala. Kyandyetaagisiza n'okwetaagisa abeere ng'ali mu jiribaabu. Togamba nti ono mukyala wange, kyetaagisa n'okwetaagisa oba omanyi nti embeera yo nzibu, otabuka mangu abeere mu jiribaabu. Naam. Abaffe n'omukyala w'omutango, omukyala kasita abeera mutawi'a, bagamba bamanyi nti bamuyita mutawi'a. Omukyala bamuyita batya? Mutawi'a. Kasita abeera mutawi'a nga yennyini yeekerebezza nakkiriza ne bakimukolako, tajibu alayhi al-kaffara, kakatibwako okuwa omutango. Naye agobererako ebintu bimeka? Naye 5 bimugoberera. Al-ithm, afuna omusango. Ekyokubiri kiki? Fasadu dhalika al-yawmi, lunaku lufa. Ekyokusatu wujubul imsaaki, alina okulusiiba. Ekyokuna al-qada, alina okululiwa. Ekyokutaano al-kaffara, naye alina okuwa omutango. Maimuna aw'omutango. Kati abalala baga nti hadithi nga tiyayogera ku mukyala, nabbi ng'omukyala tiyamwogerako. Bamanyi bagane wakuli omukyala tiyamwogerako, alina okukola ki? Kasita abeera mutawi'a, kasita yeegonza, naye agendera munaamu. Endala esali za vitamini tezirina buzibu, okusinziira ku kigambo ky'abajumhurul ulama, abamanyi abasinga obungi bagamba nti buli kiyingira munda mwezi gwa Ramadhan kakibe ekiyisiddwa emabega kisiibulula. Era obalaba nti omuntu ne wabeera nga atadde akalagala ku liiso ne kayingira munda aba asiibulukuse. Okusinziira ku kigambo ekituufu tugamba nti ekisiibulula kyekyo ekiri mansuusa alayhi, ekiriko obujulizi okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam wama fi maanaahu, n'ekiri mu makulu gaakyo. N'olwekyo empiso tesiibulula etali ya vitamins ekubiddwa omuntu olw'obulwadde. Wakadhalik, singa omuntu ateeka eddagala ku maaso, bw'aliteeka ku maaso n'aliwulira mu mumiro, awulira waliwo ekigira, aba tasiibulukuse, okusinziira ku kigambo ekituufu mu bigambo by'abamanyi ekitunuulira nti ebifo ebiyingiza munda bye bisiibulula nga akamwa n'ennyindo. Buli kyonna ekiyita mu nnyindo ne kiyingira kikola kitya? Waliwo enjawulo kati w'okuyisa akantu mu nnyindo, eddagala n'oliyisa mu nnyindo n'okuteeka mu liiso. Ennyindo manfadh, kimu ku bintu ebikola bitya? Ebiyingiza n'emmere ng'omuntu akoze atya? Alwadde n'akamwa. So okutu, singa oli ateeka mu kutu tekuyingiza munda mu lubuto. Ntegeerakise bulungi? Ennyindo lwaki tugamba ennyindo? Lwa hadithi ya nabbi egamba nti wabaligh fil istinshaq,
illa an takuna sa'iman. Bw'oba ofeesafeesa mu nnyindo oba era ng'osi olaza wala okuggyako oba wasiibye tokola otya? Tolaza wala kubanga ennyindo ekola etya? Eyingiza munda. Wallahu alam. Naam. 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 Okwerooterera emisana nga weebase tekusiibulula. Lwaki? Mu bukwakkulizo bw'ebisiibulula mulimu al-ikhtiyaaru, okwesalirawo. Abadiri sooka olinde. Obukwakkulizo buli busatu ku bintu ebisiibulula: al-ilmu, okumanya; ekyokubiri al-qasdu, kubanga kyokoze okigenderedde obadde okitegeera bulungi, tegereka; ekyokusatu al-ikhtiyaaru, okubanga weesaliddewo, ntegereka. Singa weerooterera oba teweesaliddewo obadde weebase, tosobola kugambibwa nti okoze otya? Okoze otya? Osigalawo olunaku lw'olutuufu. Naam. 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 Oweeza nyiikiriza n'ovaamu amazzi, okakatibwako okunaaba, olunaaba olw'ekikulu sookoleko ekyokunaaba. Singa weeza nyiikiriza n'okola masturbation, okakatibwako okunaaba. Wakadhalik, nga bw'onaaba nga wegase n'omukyala. Wakadhalik, era mu mbeera y'emu olunaku lubeera lufu era ofuna omusango. So n'okweza nyiikiriza ku nnyini okweggyamu amazzi kuli haramu, tekukkirizibwa. Olwa aya egamba nti illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Fa innahum ghayru malumin. Abasajja balina kugenda eri bakyala baabwe oba emikono gyabwe egyajjo be gifuga mu kiseera wabeerawo abazaana. Fa innahum ghayru malumin. Tebanenyezebwa nga bagenze eri baani? Nga bagenze eri baani? Naye buno obusabbuuni obwo busiibu, obwo buli haramu, tokkirizibwa kubeera ng'okakola nti kaweetereeze. La, kiri haramu okubeera ng'okikola, era olunaku lufa n'ofuna n'omusango maaso ga Allah wakati wako okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Waliwo embeera ya mirundi ebiri. Waliwo okuba nti otuuse ku ntikko n'ovaamu amazzi ago, olabe yeerooteredde akakati wako okunaaba. So nga aba teyeegasse nti obwerere bwegasse, naye aba avuddemu amazzi mu nvaamu ey'okuba mu mbeera ey'obwagazi. Yeerooteredde akakati wako kukola ki? Naawe bw'ofaanana. Kiri ekyokugamba nti bwe bwegatta gate nago masala malala. Idha ltaqa alkhitaanani aw alkhitaanani bwe kitabo kiri hadithi nga bweri. Singa ebitayirirwa ebibiri bisisinkana, eyo hukumu ndala ey'okusisinkana n'ey'okuba nti ovuddemu amazzi mu nvaamu eyaki? Eya shahwa. Naam. Wallahu alam. Naam. Salaamu wa rahmatullah. Yanguwako obudde bugenze ya akhi. Bwe nagambye okufunza buli bugenze walala bukalubye. Naam. Eddagala ly'amannyo. Eddagala ly'amannyo ekisingako okubeera ekirungi, omuntu yandirikozesezza nga amaze okulya ddaaku n'ataddamu kulikozesa misana, kubanga lirina embeera egenda ewala, erabika nga etuuka munda nga terikozesebwa mu nnyindi, mulikozesebwa mu kamwa, erabika nga egenda n'etuuka mu ki? Mu ddookooli. Omuntu yandibadde alikozesa nga alikozesa kiro n'atalikozesa misana. Naye simanyi nnyo kigambo ky'abamanyi kigamba nti omuntu walikozesa aba asiibulukuse, naye omuntu yeewala okulikozesa emisana. Naam. Salaamu wa rahmatullah. Naam. Naam.
amazzi agava njogedde ku mazzi agazaala ate agava mu muntu nga agabwagazi naye nga sige gali agasipamu. Singa oli alowooza ku mukyala n'avaamu amazzi agatali gabwagazi ge bayita madhiyu. Madhiyu amaki? Madhiyu ge mazzi agajja olw'obwagazi, tegakakasa ku muntu kunaaba, wabula omuntu anaaza ebitundu bye eby'ekyama bwe gabeera gamuvuddemu n'afuna ewuzu. Naam, olwa hadithi ya Ali radiyallahu anhu jaga nti inni rajulun madhaa, ndi musajja avaamu ennyo amazzi ago ya Rasulallah, nkole ntya? Ayina omuntu gwe yatuma amubuulize kuba nabbi yali sezaalawo, n'amugamba nti anaaze ebitundu bye eby'ekyama afune wuzu asaale. Agajja olw'obwagazi, kulowooza ku mukyala, kyala okulowooza ku mwami, oba okuba nti waliwo embeera gy'obaddemu nebeera ng'ekireeta. Ntegereka ne wabaawo ne bayita wadiyun, agajja ng'omuntu amaze okufuuyisa ng'aluddewo amaze ebbanga nga teyeegatta mu nsonga za bufumba, gonna nagisi. Agavaamu omuntu matukuvu, amani matukuvu, si nagisi. Agajja olw'obwagazi nagisi, makyafu. Agajja oluvannyuma lw'okufuuyisa wadiyu nagisi, maki? Naye tegakasa ku muntu okukola ki? Kunaaba, wabula tukuza bitundu bye eby'ekyama n'afuna ewuzu n'akola atya? N'asaala. Singa gava mu muntu nga yasiibye. Mumpulirize, abamanyi abamu balaba nti gasiibulula singa omuntu yafuuse ensonga okubeera nga kimutuukako. Atunulidde omukazi amaaso eriiso erisukka erimu, akkirizibwa kumutunuulira limu n'amwongerezaako amalala, agenda okukomekereza ng'embeera emutabuseeko. Bamanyi abamu balaba nti abeera asibulukuse. Naye ekigambo ekituufu nze kye natwala nga nsomye amasala ago kyekyokuba nti abeera tasibulukuse. Agasibulula ge gali agajja n'obwagazi, wallahu alam. Naye ng'olina okwegendereza obutanywegera, obutalaba bifaananyi bisobola kuteeka mu mbeera, obutatwaliriza maaso ku muntu ayinza okuleeta embeera okukutabukako. Naam, gw'osembayo newe gato nnyo oteeka okwozaawo kubanga makyafu, wabeera wakyafudde. Naam, singa wabeerawo abantu be, okwogereza okutuufu musiraamu kwateekeddwa okukola mu busiraamu si kwa kusiŋŋaana muwala n'amuzza mu kafunda, wabula kwa kugenda eri bantu ba mukyala n'abagamba nti oyo atuukirira abo buvunaanyizibwa, nandyetaaza okubeera ng'oyo muwasa onfuna, oli n'amulaba n'ono n'amulaba, so sooga okuba ndi basisinkanye mu kafunda ne bateeseganya. Ntegereka okwokukwana, waliwo okwogereza n'okukwana. Ati oli n'ayimiriza akwane, ekyo si kituufu. Twogereza ne tugenda mu bantu. Omukazi teweeyawula naye, tokkirizibwa kweyawula naye nti omugamba ebigambo byo, wabula olina okutuukirira abamulinako obuvunaanyizibwa, bo ne bamukutuusaako, olwo ensonga nezo kazigenda mu maaso. Wallahu alam. Assalaamu warahmatullah. Nzikirizibwa okkirizibwa ssebwa kwowa mu kisiibo, naye tokkirizibwa kuwoowa ng'omaze okuyingira mu mikolo gya hijja. Okkirizibwa okwowa ng'oli mu kisiibo, naye kasita oleeta nniya eyingira mu mikolo gya hijja toddayo kwogereza wadde okufumbiza okutuusa ng'ogivuddemu. Subhanaka Allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.